Engalo zibereza Yesu ng'ate ziwera. Kama ebazwe oli waddemba okutuulako ate bw'omala okutuula yongera namusize ku neighbor yakulinaanye kama afe ebazwe. Kale tugende mu kigambo kya Katonda. Omulundi guno kigenda kubeera mu kitabo kya Bikola by'Abatume, Acts of Apostles, essula ya 28 olunyiriri olusooka. Kiki kye kitwala gwe okuwona embala saasa essa abantu abalala? Kama affe bazibwe nnyo. Ayo gye tuli. Otuseeyo? Ye taata. Soma. Bikola by'Abatume essula ya 28 olusooka lugamba. Bwe twamala okulokoka ne tulyoka tutegeera ng'ekizinga kiyitibwa Merita. Bannaggwanga ne batukola obulungi obutali bwa bulijjo. Kubanga baakuma omuliro. Yes. Ne batusembeza ffenna olw'enkuba eyatonnya n'olw'empewo bulidde olwokusatu. Tinaye Pawulo bwe yakuŋŋaanya omuganda gw'obuko n'agussa mu muliro, embalasaasa n'evaamu olw'ebbugumu n'emwerippa ku mukono. Olwokuna, bannaggwanga bwe baalaba ekyekulula nga kireebeetera ku mukono ne bagamba bokka na bokka ti mazima omuntu ono mussi, newankubadde ng'alokose mu nnyanja omusango tegumuganya kubeera mulamu. Naye n'akunkumulira mu muliro ekyekulula n'atabaako kabi. Olw'omukaaga lugamba nti naye bali bwe balowooza nti anaazimba oba anaasinduka okugwa eri nga mufu, naye bwe baalwawo ennyo nga bamutunuulira ne batalaba kibi kyabaddeko, ne bakyuka ne bagamba nti Katonda. Ani? Katonda. Ne bagamba nti Katonda. Ngambako nti amiina. Gamba ne bakune ne bagamba nti Katonda. Kyogera manyi kyule ga nti Katonda. Bassebo ne bannyabo mu bulamu buno ebitulumba bitera okufaanagana. Ekyo kye njagadde okutandikirako. Ebitulumba mu bulamu buno bikola bitya? Ebitulumba sometimes tebisosola mulokole n'atali mulokole, mugagga n'omwavu, omuzungu n'omuddugavu, omukazi n'omusajja. Ebitulumba bitera okufaanagana. Enjawulo yokka wejjira nti tebituyisa kyekimu. Onotera okutegeera kyenjogera. Lwaki ngamba nti ebitulumba bitera okufaanagana? Pawulo aba ali ku kizinga eyo gye yali Merita, embalasaasa ebadde eruma abantu bonna era naye n'emuluma. Ekyaleetera bali ku kizinga kino okulowooza nti agenda kuzimba, bw'amala agwe, bw'amala afe, kubanga ekyo kye baali balaba bulijjo kye kibaddenga oba kye kyabanga kibaawo ku buli yenna gwerumye. Bwe yamalanga omuluma, ekisooka ng'azimba, ekyokubiri ng'akola atya? Ng'agwa, ekyokusatu ng'akola atya? Ng'afa. Era byonna babyogedde wano bye baali basuubira okubeera ku mutima ono Pawulo. Lwaki baali balowooza nti anaazimba? Kubanga buli gwe yalumanga yakolanga atya? Gamba nti yazimbanga. Bwe yamalanga okuzimba, buli gwe yalumanga ng'amaze okuzimba, buli yamalanga okuzimba yakolanga atya? Ng'agwa.
bwe yamalanga okugwa ekyaddangako buli amalanga ogwa yakolanga atya yafa. Nolwekyo expectations zaabwe oba kye baali basuubira kyalina basis. Baali bakotinga history, baali basinzirako ekyo kye bazze balaba bulijjo. Naye ku luno embalasaasa yali erumya atalumika. Wangi yali erumye alimu ekyama, yali erumye atali wa bulijjo, yali erumye omuntu ayateekebwamu ekirala muli munda nga mulimu ekirala, yali erumye ayina ow'amaanyi. Bayibuli egamba nti ali mufe, sikyabawulira, ali mufe, ali mufe w'amaanyi. Eno embalasaasa n'emala ekusiŋŋaana n'ekuluma nga oyo w'amaanyi tomulina, ebeera ekumaze era eba ejja kuyisanga bweyisa abalala bonna bonna, kubanga bwetyo bwe badde bayisa. Ekyama kya Pawulo embalasaasa muluma n'atazimba ng'abalala be bazimbye kyali si kirala, yali Yesu Kristo mwana wa Katonda gwe yali yateeka mu bulamu bwe. Ngambako nti amiina. Ntandise nga ngamba nti byebitubaako mu bulamu buno biyinza obutayawukana nnyo. Ebitutomera tebyawukana, bifaanagana, naye engeri gye bituyisa depending on who you are, okusinzira ku gwe gwani munda yo oyinamu ki, engeri gye bituyisa yeyenjawulo. Kamaffe bazibe ekyo bw'omala okimanya ogenda kulekeraawo okwegeraageranyanga n'abantu abalala. Oba okuba engalo zikubire eddala zinoge, ogenda kulekeraawo okukola otya? Lekeraawo okwegeraageranya n'abantu abalala ng'ogamba ekyali ku gundi kirabika kye kigenda okumbaako, kubanga era n'ekikye kyatandika bwe kityo. Kirabika embalasaasa yaluma gundi, erabika nange etuuse okunzita, kubanga ne gundi gwe yaluma era naye yamutta. Kirabika ebizibu ebyasaanyaawo gundi birabika bituuse okunsaanyaawo, kubanga ne gundi bwe yabifuna birabika byamusaanyaawo. Njagala kujjukiza nti oba oli wano nga gwe walokoka, mundaayo waliyo ekyenjawulo kye wafuna bwe wamala okulokoka. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Twogera ku kiki kye kitwala, what it takes to survive a viper that has killed other people. Omusajja bamuyita Noah oba Nuwa, mu luzungu Noah, mu Luganda Nuwa. Era naye yali mulembe ogulina ekyagutomera. Mujjukira bulungi nnyo nga amataba gatta abantu abalala bonna ne bafa. Kiki ekyo Nuwa kye yalina kyamutwalira ki okukifuna? Kiki ekyamulimu y'okusigala nga mulamu abalala nga bafudde? Nuwa kyamutwalira butuukirivu. Bayibuli mwogerako mu kitabo kya Lubereberye essula 3. Enjawulo yali ku Nuwa yeeno, ekyayamba Nuwa amataba obutamutta abalala bonna bonna nga gabasse. Lubereberye essula ya 6, olunyiri luteekwa okuba nga lwe luno lunaatera okugamba. Lwa 9 lugamba nti kuno kwe kuzaala kwa Nuwa. Nuwa yali muntu mutuukirivu nga talina kabi. Ekyo nno kinyambye nnyo kitandikirako. Nuwa yali ki? Sikyabawulira. Nuwa yali ki? Kuno kwe kuzaala kwa Nuwa. Nuwa yali muntu mutuukirivu nga talina kabi mu mirembe gye ne bwe sigenda mu maaso. Enjawulo yali mu Nuwa abantu abalala bo gye bataalina amataba bali begatta. Okay? Enjawulo yali mu Nuwa, ekyadifaininganga Nuwa, ekyaleeta enjawulo mu bulamu bwa Nuwa, ekyamuleetera okufikka nga abalala bafa, ye Nuwa yali muntu mutuukirivu. Nuwa yali ki? Nuwa yali muntu mutuukirivu. And that is where the difference was. Abalala nga bagwegwenyuka, abali mu mulembe gwe, nga bajeema, nga bagwa eddalu,
nga batamiira nga bayenda nga bali ebisiyaga nga babba nga balimba wadde baali ku kyalo kyekimu mu mulembe gwe gumu abala nga bakola ebyo byonna byonna Nuwayi yagaana okubikola n'agamba nze ngenda kusigala nga ndi mutuukirivu mu mulembe guno omwononefu obusungu bwa Katonda bwe bunajja bunaaba butomera abalala nze tebugenda kuntomera. Bw'oba onoofikka mu mirembe gino egyakyama beerayo n'ekikudifayininga, beerayo n'ekyoganiza eno yenjawulo yange. Oba oli mwana wa ssomero nga gy'oli ku ssomero abaana abalala bonna bayonoonese gw'osobola obutayonooneka kisoboka gwe obutabeera mwononefu mu mulembe guno, kisoboka gwe obutabeera malaaya abalala bonna nga basinze okubeera bamalaaya, kisoboka gwe obutabeera mutamiivu wadde mu kika kyewammwe buli gw'otunulako yatamiira yadankaana yayonooneka, kisoboka gw'okubeera ow'enjawulo. Era eyo enjawulo ekulimu eyo gamba nti eyo yegenda okuleetera okufikkawo, yegenda okuleetera ebyakuba abalala obutakukuba, yegenda okuleetera ebyatta abalala bw'obutakutta, yegenda okuleetera abalala we baalemwa okubuuka bw'ogenda kubuukawo. Eyo enjawulo eri mu ggwe, enjawulo eyo eri mu ggwe yegenda okulemesa ebyakuba abalala bw'obutakuba. Eyo enjawulo eri mu ggwe yegenda okulemesa ebyayavuwaza abalala bw'obutakwavuwaza. Enjawulo eyo eri mu ggwe ani awulira ngambeko nti amiina. Kituufu ku kika kyewammwe wajjudde abataafumbirwa bonna babazaala mu buzaazi, mukuluwo n'oyo ayakuddako n'ayamuddako, oba oliawo ne maama wakuzaala era naye bw'atyo, n'ekika kyonna bw'ogenda okitunula mu bbanga erigeri tewabangayo mbaga. Ekigenda okuleeta embaga ewammwe yenjawulo eyo eri mu bulamu bwo gwe gye wafuna. Ani awulira ngambeko nti amiina. Gamba nti enjawulo eyo eri mu bulamu bwange, Mukama ngikwebaliza. Enjawulo eyo eri mu bulamu bwo yegenda okulemesa ebyakuba abalala bw'obutakukuba, yegenda okulemesa embalasaasa eyaluma abalala n'ebatta bw'obutakutta. Ngambako nti amiina. Ngambye teweegeraageranya, ngambye towerekera bitakwatako, ngambye togamba ekyaba ku bagundi kirabika nange kigenda kumbako. Nedda, gw'oli wa njawulo. Enjawulo yo etandikira ku kulokoka. Enjawulo yo etandikira kuba nti wakkiriza Yesu. Enjawulo yo etandikira kuba nti gwe waliwo ekikulimu abalala kye batayina. Tandika okulaba enjawulo eyo, tandika ogivaluwinga, tandika ogicherishinga, tandika ogiraba nti yegenda okweyisaawo. Ani ali wano ng'olinamu enjawulo? Olina enjawulo? Eyo enjawulo eri mu ggwe yegenda okweyisaawo mu linnya lya Yesu. Enjawulo eyo eri mu ggwe. Kisobokera ddala bulungi gw'okuba ow'enjawulo. Omuvubuka omuto baamuyitanga Samwiri, yabeeranga mu maka ga kabona, kabona nga bamuyita Eri. Kabona ono Eri yali ayina abaana nga bo baayonooneka dda. Omwana omu nga bamuyita Kofini n'omwana owokubiri nga bamuyita Fenekansi. Baali baana ba kabona naye nga bo baayonooneka mu kyaki oba ngambe mu kyaki. Taata abwe yabeeranga mu kyaki nga bo bali ku kyaki. Oba enjawulo wali ogiwuliddeko? Taata waabwe Eri yabeeranga wa? Ate batabani ba Eri nga babeera wa? Nga bonna babalaba baweta ku geeti, babalabanga nga baweta mu geeti. Abantu nga balowooza nti bonna bagenze mu kyaki. Na wano woolaba we tubeera kyangu nnyo okujjawo nga gozze ku kyaki ng'abalala bazze mu kyaki. Era nakati engeri abakubira essimu ndowooza bye waakabagamba naawe obimanyi. Bakuba essimu ne bagamba nti owaayi Fred oli wanti ku kyaki. Naye ng'ate abalala bali ludda wa? Abajja ku kyaki babeera n'ebibaleese. Waliwo abajja ng'alina gw'abanja bamugamba nti asabira awo, nagamba genda ensabireyo mbeereyo. Oba oli awo n'abamagamaga ne mulaba alimba nnyo sente zange yazindyako. Waliwo ajja ng'omulenzi yamuyira ludda lwe, namaga nti omulenzi nno yakuyiwa, kati ate yamala n'agenda eyo ku focus noga kale kangene ngituulemu. Oba oli awo n'aba ndi awo ng'ayabudde mbuliza naye baakuli nti oli ku kyaki, oli mu kyaki.
byanjawulo ebyo, okubeera ku pickup kirala n'okubeera mu pickup kiba kirala. Ategedde wekka gwe bongamba nti amiina. Kaakati no batabani boono omwami gwe twogeddeko ali awo mu Bayibuli bamuyita kabona mulamba Eri, mwana alina baana ba kabona, baana ba priest, baana ba levrandi oba muyite pasita, babiri bakulira ku kyaki babayita kofini, omulala bamuyita fenekansi. Kiki ekiraga ndi baali ku kyaki nga bye bakola birala nnyo. Bali ku kyaki we bakwanira abawala, buli asala mu maaso bamukwana. Bali ku kyaki we babira ebiweebwayo. Bali ku kyaki we bakolera effujjo lyonna okulimalayo. Bali ku kyaki bafumita ennyama y'ebiweebwayo ebikato ne basika mu binika ne batwala ne babuli abagambako bazibu. Ku kyaki we bali naye tebaakyuka. Ku kyaki we bali naye tebaalokoka. Naye nga ku kyaki we bali ekyakyo gibeerako si yegenda okutwala mu ggulu. Oyinza nokuba gwe wagizimba, oyinza okuba oli fundi nga gwe gizimba gwe wagizimba. Oyinza n'okuba nga mwokola naye ng'ogenda mu geyeena. Kambireke sikulwanga musituka ne mugenda. Naye amazima gali bwe gati bw'oba teweekozeemu mulimu oyinza n'okuba okola ku kyaki nga gwe oyamba abalala bonna ku nsonga endala zonna naye nga gwe tolokokanga. Wangi mumanyi obungi bw'abantu akapande kali akali ku geeti, mumanyi obungi bw'abantu bekaali kayambye okukyama wano. Kaakali ne bwenyimirira nonkalengera kaliko ekigambo Christianity Focus Center, n'abadde agenda okubula kekamubuusa. Oli bw'aba badde ayitawo ng'agenda kubula olukalaba bwati ng'agamba walabika weewano ng'akola atya? Naye genda wali okabuuza oba kaali kalinnyeko mu kyaki wano. Gwe genda okabuuze nti ne kapande gwe oli mulokole. Genda okabuuze ne kapande gwe. Kapande wali osinzizaako, kapande gwe wali olokose. Tekakikola nga kayamba buyambi bantu balala kujja wano. Era bangi abazze nga ke kabalagiridde. Ngambira naye baakulinaanye mugendi Mukama akuyamba oleme kuba kapande ka wano. Kalagirira abagenda naye ko tekakola katya? Kalagirira abantu okulokoka naye ko tekakola katya? Yongere ngambire ne baakulinaanye nti nga bwe wajja n'okulokoka lokokera ddala mu linnya lya Yesu. Amina buluganda. Naye njagadde kwogera ku muvubuka gwe bayita Samwiri. Bali mbagenze mbugenzi, batabani booli mbagenze mbugenzi. Njagadde kwogera ku Samwiri. Samwiri mu maka omwakulira Fenekansi, omwakulira Kofini, abavubuka ab'effujjo abatalokokanga, ababba ebiweebwayo, abakwata abakazi mu yeekaalu, abakolanga buli ffujjo mu maka ge gamu. Samwiri mwe yakulira nabo mwe baakulira. Ye n'asalawo n'agamba nze n'omutima gwange nze ngenda kuweereza Katonda. Bo ne basalawo nti ffe tumaliridde tugenda kwonooneka, era ne bakola ekyo. Bo ne bayonooneka. Lived in the same house, ate on the same food, drank from the same waters, mentored by the same man. Omu yabe mentoringa Eri. Bano ne bayonooneka, bali ne balama. Kyova olaba ekyo bwe namala ekisoma spiritual standard yo teyeesigama kwani akusumba. Gwogisalawo. Nkiddemu ekyo? Spiritual standard. Obulamu bwo mu bulamu bwo bw'omwoyo ky'oli ne wawo otuuse ebeera choice yo. So si pastor kusumba balabika ye munafu, alabika tasomesa bulungi, alabika tasomesa Bible study, alabika tagira bwati, omanyi alabika talina bulungi mafuta. Eri aya mentalinga Samwiri n'avaamu bulungi nga nabbi wa kabi nnyo. Ayawandika n'ebitabo bibiri mu Bayibuli, ayafuka amafuta ku bakabaka ba Isirayiri. Eri aya mu mentalinga ate yazaala ne Kofini ne Fenekansi ebikwangala. Kitegeeza eri yali choice y'abali ababiri. Eri talina musango, yakola omulimu gwe. Wano bw'ojja mu kyaki tukolera ddala omulimu gwaffe. Enjiri tugibuulira, buli omu n'agiwulira. Abagitoola ne bagitoola, abatagitoola ne bagireka. Kuwomanyira nti olabika oliko ekizibu, kwe kubeera nga kati essaawa eno tubikudde bikola by'abatume wangi nga gwe oli ku WhatsApp. Kati ogwe nagwo musango gwa pasita. Gwe okubeera nga essaawa eno oli ku TikTok, ogwe nagwo musango gwa pasita.
tuli mu bikolwa by'abatume gwe okubeera ng'oli mu Zefaniya kati pasita yakututteyo mu Zefaniya gw'osalawo obeera ekikwangala oba obutabeera ani awulira ngambeko nti amiina tolina gw'osobola kwekwasa. Why? We are all pastored by the same pastor. Naye kisoboka okuba gw'okumalawo emyaka 20 mu church awo nga tolina kye wali ofuuse. Tolina kye wali ofuuse. Eyo ebeera choice yo. N'obwa Asha bwakulema, n'obuninkoni bwagaana, tosolina ennyiriri esatu z'omanyi mu Bayibuli, ate abalala bewasangawo abamu baafuuka dda bapasita. Bafuukirawo bapasita nga gwe n'okanya kubala myaka n'ogamba ssebo nno tuluddewo awo olabaawo. Nze sirina kyawo kyo kyesimanyi. Ebyawo byonna nze mbimanyi. Tebaakuyita kumanya byawano, baakuyita kumanya Bayibuli. Ani awulira ngambeko nti amiina. Entero bawulireyo nga mwewananzeyo pasita mumanyi from A to Z. Baakuyita kumanya pasita. Baakuyita kumanya ani? Yesu. Nze ndi mupakasi wa Yesu, omulimu gwange kukuyambako kumanya Yesu. Singa kumanya ani? Abooluganda bawo bonna nze bwolaba mbamanyi, era bwolaba bonna bamanyi, nange mbamanyi. Ekyo tewakola bubi. Naye ekyali kyakuleeta wano si kumanya baawano bamalayo, ekyakuleeta kumanya Yesu. Ninaye awulira ngambeko nti amiina. Kubanga kyangu nnyo bano bonna okubeera ng'obamanyi naye ng'ate ye Yesu tomumanyi. Kyangu nnyo enamba z'abano zonna ez'amasimu okubeera nga zonna ozirina kubanga olina basaba bu mobile money bakuweereze kasente oyite mu weekend. Abantu ng'obamanyi naye nga Yesu ye tomumanyi. Era eki kyakufudde asabiriza kuba Yesu yakulema okumanya omanyi bantu. Ayaya. Ate oba ekyo njogedde kyaki naali kyesigaliza naye engeri gye njogedde kankittaanyi. Kyangu nnyo abantu okuba nga obamanyi nga Yesu tomumanyi. Kyangu nnyo abantu okuba nga bakumanyi nga Yesu ye tomumanyi. Zimba enkolagana ne Yesu. Twala omutawaana omanyani Yesu, because it doesn't make sense okuba nga omanyi abantu bangi nnyo naye nga Yesu tomumanyi. Zimba relationship ne Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina. Nvudde ku Samwiri. Samwiri akulire mu environment yemu ne Kofi ne Finehasi. Bakulire mu nyumba yemu, balide ku mmere yemu, naye ogenda okutunulira bano ababiri byo bikwangala. Ate Samwiri mu nyumba yemu yavuddemu ng'afuuse nnabbi. Kitegeeza kyekyo kisobokera ddala okubeera mu mulembe omwonoonefu gwe notayonooneka. Nina yawulira ngambeko nti amiina. Kisobokera ddala okubeera mu mulembe omwonoonefu nga mwonoonefu nnyo naye nga gwe toli mwonoonefu. Kisoboka mu abampulira abali ku online, abali e Canada, abali mu America. Kisobokera ddala okubeera mu America gye bali ebisiyaga nga gwe tolya. Kisoboka. The choice is yours. Go gamba sijja kulya. Kisoboka okubeera e Canada gye bagandi buli ali alabika alya nga gwe tolya, nga gwe wagaana. Kisoboka. Foko tulabe ffe ekkanisa erirudda wa bayitawo batya wano? Bayitayo batya? Ebimu kubimanyiddwa mu Kisenyi ffe twakula tuwulira dda ndi waliyo bamalaaya abeetunda, naye ffe boolaba tutudde wano tetwetunda. Tuli balokole. Bamalaaya gye beetundira ate ffe tetwetunda. Kisoboka. Mwenna abavubuka abato ababadde bekwasa peer pressure. Mwina akagambo kamwako kemwogera, and you know peer pressure. Because of peer pressure, you know you can't stand the pressure at school. When the children are doing all this, there is no way you can avoid doing it. Kisoboka osobola okubeera mubalala bonna nga bali mu kwonooneka gwe n'omalirira nga Samwiri bwe yamalirira noga nze sijja kwonooneka. Kisoboka okubeera mu mulembe ogwambala enkunamyo nga gwe toyambala nkunamyo. Kisoboka okubeera mulembe ogugamba tolina bw'obeerawo ng'oli mwana muwala mazima nga tolina boyfriend, tolina manya haja akwagala, nga tolina kusasulira nnyumba wadde baba tebannakwasa ne bannange era oba olina okuyiiyayiiya, olina okufunayo gw'otetenkanya. Obeera ne bagundi abalala bonna bwe batyo bakola. Lwaki otunulira bagundi ababikola? Tunulira abalala abatabikola.
lwaki weesiba ku bagundi ababikola? Kisoboka osobola gwe okusala onoga nedda, nze ngenda kuba mutuukirivu, nze ngenda kuba mulokole, nze ngenda kusigala nga ndi mulokole, nze sigenda compromisinga bulamu bwange, nze ngenda kusigala nga ntya Mukama. Kampulira akyogera nti nze sikyawulira, gamba nze. Kisoboka. Obulokole bwa gurupu mubwejjeemu, muve mu bulokole bwa gurupu, beera n'obulokole bw'ogwe nga ggwe, manya Yesu wo gwe nga ggwe. Leka kutandika koppa bagundi bakola biki, ndoza nange byembakola kirabika ne gudi engeri gyakikola, ndoza nange ngenda kikola. Oyo muveeko, omwesi bakola kiwajja naye mu maaso ga Katonda mugenda kulabika mwena mu maaso g'entebe ey'omusango. Zimba enkolagana yo ne Katonda gwe nga ggwe. Ngambye ntya wetegerere Mukama, manya Mukama, zimba relationship ne Katonda. Obulokole si bwa gurupu. Yoswa yagamba nti nze n'ennyumba yange tugenda kuweereza Mukama. Nze sikyabawulira, yagamba atya? Sikyawulira, yagamba atya? Nze. Teweesiba ku gurupu. Gwe gurupu gye weesibako tomanyi oli byamalidde kola, tomanyi bw'atambula. Bw'aba akoze bulungi weera ndi good, abeere mukwano gwo. Naye bw'aba akoze ebitaliyo tomwesibaako. Leka kudda ogende abantu bonna bayonooneka dda. Kati naawe oyagala kwonooneka kubanga abantu bonna bayonooneka? Oyagala kubba kubanga abantu bonna babbi? Oyagala kwenda kuba abantu bonna benzi? Katonda tagenda kuvunaana na gurupu, agenda kuvunaana gwe nga ggwe. Kubanga bwe yali akuwa omutwe yakuwa gugwo. Gwe toli slave wa mulala. Gwe weerabako oluwaya oluva ku ggwe okugenda ku neighbor. Kebera weekebereko, olina oluwaya lwolaba oluva ku ggwe nga lugenda ku neighbor. Baakutonda ggwe nga ggwe, era independent, obwongo olina bubwo, mutwe gugwo, magezi gago, magulu gago, okulowooza kwonna okukolako kuli mu ggwe. Ani awulira ngambeko nti amiina? Obwongo obukola mu ggwe buli mu ggwe. Teweesiba ku gundi musumba. Kino saalina ngeri gye nyinza kukiwona, kubanga ate ne mukwano gwa gwe nali ntambula naye era bye yali akolera ddala. Kati nga tolina bw'okiwona because of peer pressure. Omanyi bannange kwegamba ngera bwolaba Abaganda bagamba mbuulira gw'oyita naye. Kati ekyo kikuyamba ki? Lwaki oyo gw'oyita naye mukyuse? Anti yamalidde kwenda, mukyuse oyite n'atayenda. Ani awulira ngambeko nti amiina? Bw'abanga byakola bikukema mukyuse. Kyusa beera n'atabikola. Handira ne Bayibuli gati mumanyi ng'okwana ababi kyono n'empisa ennungi. Kati otegedde wakwana babi. Bw'emboozi zanyumya zonna zangerigeri. Biwatisapu byonna byakuweereza bya bwenzi. Okay? Obufaananyi bwonna bwakuweereza bwa buseegu. Kakati oyo bw'aba ye mukwano gw'ogenda kwewala otyo obutayenda. Otegedde tosobola mu resistinga. Otegedde afuuse muzibu. Mwekutuleko mugenzi, ebyange naawe bikoze bitya bikomyawo. Ojja kuntwaza bwerere mu geyeena. Kwana atabikola, kwana atambula obulungi mu linnya lya Yesu. Gambako nti amiina. Mukama yebazibwe. Ekyayamba Nuwa abalala nga bafa, Nuwa obutafa wangi. Nuwa yali muntu mutuukirivu. Nuwa yali muki? Nuwa yali muntu mutuukirivu. Mu mulembe omwononefu musobola okubeeramu omutuukirivu. Kampulira nziramu. Mu mulembe guno omwononefu gw'abantu ba Nuwa abaali balina okufa amataba, era namwe musobola okubeeramu omutuukirivu. Kisoboka. Mu mulembe mwe n'abantu gwe bagambye nti omulembe mwononefu nnyo musobola okubeeramu abalokole. Basoboka. Kisoboka. Mu kika ewajjudde abasamizi ng'ekika kiwamu kyonna kisamira busamizi, musobola okubeeramu omulokole. Kisoboka. Kisoboka okubaamu omulokole. Era ensonga lwaki otudde wano ng'ate bali eri bali mu kusamira. Ensonga lwaki wano. Kisoboka. Ani awulira ngambeko nti amiina? Nuwa kyamutwalira kubeera mutuukirivu. And that one took, for him to be righteous, it took obedience. He chose to obey God. Yasalawo okugondera Katonda. Nasalawo okutya Mukama. Abalanga tebatya Mukama, ye Amalia n'atya Mukama. Abalanga bakolabira Bayibuli boogerako ab'omulembe gwe nti ensi n'egwa eddalu, ye teyagwa ddalu. Ensi n'eyonooneka, ye teyayonooneka. Kisoboka. Twogere ku Luti katono. Luti Bayibuli yemwogerako nti ye yali mu bibuga oba mu kibuga Sodoma ne mwannyina waakyo gwe baayitanga Gomora. Sodoma nani?
abantu bonna bali mu kibuga kiringa bonna bayonooneka balya bisiyaga. Luti mu kibuga mwe yali nga bw'oba tolya bisiyaga tobeeramu, era nga bakuyigga era nga bakunoonya. Ebyo mbimanya ntya? Mbirabira ku kiro kye baamulumba. Ekiro kye baamulumba baali banoonya basajja ababiri abakyadde mu kibuga omwo, ne bayita mu kibuga nga babalaba batambula boolekedde amaka ga Luti, naye ng'entambula yaabwe yonna yali eraga nti abasajja bano bali vagini. Entambula ngeragira ddala nti tebalina pampa mabega, kwegamba nga obubina bwabwe bulabika bukyali intact. Bano abasajja ab'omu kibuga omwo ne beewuunya nnyo, ne bagamba bano abasajja nga bajooga baakulirawa. Entambula yaabwe yonna yonna neeraga nti tebaliibwanga wangi, era ne babagoberera ne balaba nga bayingira wa Luti. Ate nga Luti baali bamukyawa dda, kubanga bo balya ye takola atya, talya. N'abaana be mu kibuga ekyo ekigwenyufu, ekibuga ekyo ekifu, ekibuga ekyo ekivundu, n'abaana be nga yabakuza nga mbeerera. Gamba neiba akutinediba nembeerera ekyasoboka ku mulembe guno mubuuze. Mulembe ogwali omwononefu ogujjuddemu abasiyazi mu kibuga Sodoma ne Gomora. Ate ye Luti wangi n'abaana be nga baamalirira okutya Mukama, baabawala nga mbeerera. Mu kibuga ki ekirimu aboononefu? Mu mulembe ki ogulimu aboononefu? Mu nsi ki eriko obusungu bwa Mukama? Luti talya bisiyaga, abaana be mbeerera, bali mu kibuga. Okikola otya ekyo okubeera ow'enjawulo nga boobeeramu balala, bakola birala, balowooza birala, bakola birala? Luti kyamutwalira, it took Noah obedience, but it took Lord to live a God-fearing life and also having a proactive spirit. Yali awuliriza nnyo Mukama nga kye bamugamba okola ku ssaawa ekyakola atya. Ekibiriiti ky'omuliro bwe kyagwa ku kibuga kino okwokya aboononefu n'abagwegwenyufu abaali mu kibuga kino, Katonda agamba Luti wulira ekimu ku bimutaasa. One, nakulaze dda, he lived a God-fearing life, but also ng'eddoboozi lye lisigadde liwuliza Mukama kyayogera kyakola, Mukama kyagamba kyakola. Ekiro ekyo obusungu bwa Katonda bwe bwalinnya nga Katonda agenda kusuula ekibiriiti ky'omuliro ayokye Sodoma ne Gomora, bamalayika bagamba omusajja ono Luti, kwata mangu ebibyo n'abaana bo odduke emisinde ofulume mu kibuga kino. Kati ekyo kitwala proactiveness, oteeka okubanga Katonda bw'ayogera okolerawo. Mugamba kwata mukazi wo, kwata abaana bo, kwata odduke, kubanga obusungu bwa Mukama bugenda kugwa. Oteeka okubanga eddoboozi lya Katonda oliwuliriza nga bw'ayogera, tolinda bwayogeredde wokolera, tolinda nkya. Others bw'oba bimutuukirivu, na kino kankyogere, bw'obanga otya Mukama naye ate nga otambula kasoobo mu bintu bya Mukama, otambula kasoobo, otya Mukama naye obulamu bwe bwayitirira okulagaalaganya, ndikikola luli, ndikikola jjo, ndikikola ewiiki ejja, nakiwulira dda, lumu ndikikola, kati ate gwe kufa n'abakafiiri, kubanga sipiidi bwejja nga Katonda agambye kikole lwaleero bakikola ddi? Katonda bagamba kikole enkya bakikola batya? Manyiyo abantu bangi nnyo batya Mukama, naye nga sipiidi yaabwe ku biragiro bya Katonda batambula kasoobo. Sikulimba, sipiidi ya kasoobo. ABSA gyatutte ebeera ya komyawo wiiki eno nemalayo emyezi 6 ng'agitadde wali kameeza, ali awo agirabako, buli lwagirabako nagani Mukama n'olunaku lumu ojjompa amaanyi. Ate nga sirwa kuba ni sente tazirina, sente azifuna, naye obulamu bwe bwajjula obunafu, obulamu bwe bwajjula akasoobo. Byasalawo tabisalawo, kyamalira takikola ku sipiidi eyo. Mukama akunyambire nga bw'osalangawo okukola obutuukirivu, bw'osalangawo okukola ekintu okiwa amatukiranga n'okikola ne kiggwa. Abo nabo Katonda abaagala. Be proactive. Bw'ogamba ningenda kukola kino kikole kive mu ddiiro. Katonda ngenda mukolera bwenti ne bwenti kikole kiveewo. Tobeeranga mbyakulagaalaganya ndikirya jjo baakimutikka, tobeeranga ndigi katuwulira
bamugamba sikwata mukazi wo n'abaana bo ne odduke mu kibuga kubanga ekibuga kigenda kukolezebwako omuliro. Katonda anyize ekibiriti kikka ekitawuliro ky'omuliro kikoko ky'ekibuga. Musajja wat n'akwatamu obubwe n'akwatamu abaana be n'agamba ne mukyala we nti tufulume tudduke tuve wano ekizibu kigwa ssaawa yonna ekibuga Mukama akyoja. Ekizibu kyokka we kyajjira ate ye mukyala we yalina mayindi ndala. Luti abadduka n'abaana be baawulira instruction nga zigamba nti bwe mba mudduka temukola mutya. Abamanyi Bayibuli mweka bwe mba mudduka temukola mutya. Kaakati ate ye mukyala Luti ebyo nga obulokole bulimu naye nga waliwo byatakkiriza bulungi. Abo nabo abalokole babaayo mwali ebiragiro abitwala ali mu bulokole bwa bbaawe. Awo obulokole bwa bbaawe abuwulira baawe byayogedde abiwulira bakuta obugugu badduka. Mukazi watobe mabega waaliyo mbuzi ze oba waaliyo lumonde we oba waaliyo nkoko ze mu kiyumba oba biki ebyali ebyamulumanga bye yali yalekeeka. Olwawulira ekigira aga lumonde wange bamukubye ate awo yavaawo. Kirabika kigudde mu lumonde wange ate yavaawo. Order ni order bya Katonda bya order kyakulagira okola kyokola bw'oba onosurvivinga. Learn to take orders. Learn to take instructions. Kola ekigambo kya Katonda nga bwe kiri. Abalala banaaba bafa gwe togenda kufa mu linnya lya Yesu. Ani awulira ngambeko nti amiina. Bw'oba onoonyumirwa obulokole weeyigiriza okutwala orders. Weeyigiriza okukola nga bwe bayogedde. Ne bwoba ekyogedda tonnakitegeera bulungi. By the way nakino kankigatteko ne bwe kiba ekyogeddwa nga gwe tonnakitegeera bulungi naye kasito perceiving nti kirabika Katonda yakyogedde kikole. Ebintu bino ebyokukkiriza byakula bulala tebyetaaga magezi g'okusooka kukola nnyo olyoka okkirize. Ebyokukkiriza tebirina bikwataganira n'amagezi go. Tebikwatagana. Emirundi mingi nnyo Katonda asobola okugamba ekigambo nga mu senses zo tekiyingiramu nga it doesn't make sense kyayogedde. As a matter of fact ebintu ebisinga obungi ebyokukkiriza tebikola sense mu magezi gaffe. Naye bw'oba onoonyumirwa Katonda, bw'oba onoonyumirwa obulokozi, bw'oba onoonyumirwa obulokole wangi Mukama kyayogedde kyokola otya. Gano galinga magye. Mu magye bakulagira bwe balagira order osooka kukola order n'olyoka olowooza. Tebakukkiriza kulowooza. Ani awulira ngambeko nti amiina. Ne bw'oba oneemulugunya bagamba kwata emigugu gyammwe mulinye mangu ifa tugenda Kongo. Totandika kubuuza nga tugenda kiro. Kati ye ebintu bye twalabiteeka kuba bya kiro mmeka. Bagambye tugenda Kongo. Bw'oba olina byagala okubuuza mugenda kuyitawa mugenda kumala ennaku mmeka obibuuza oli kuloole. Order ni order. Gamba nemba kuninti bw'oba onoonyumirwa obulokole. Order ni order. Nze kyendaba nze Bayibuli yange kyendaga. Bayibuli yange kyendaga. Yesu alagira omusajja weetike ekitanda otambule. Tomala budde kubuuza bibuuza kati ekitanda kati bwenkyetika kati ekitanda kikwatagana ekitanda n'okuwona kwange. Kaakati ekitanda n'okuwona kwange bikwatagana bitya? Nayamani nti wangisebo wennyike mu kidiba Yorodani okumala emirundi 7 olyokowone ebigenge byo. Tomala budde genda kubuuza ba consultant nti ekidiba n'ebigenge bikwatagana bitya. Olwo Katonda yaba amaze okukusuba oba omulemeddwa okukkiriza kuba kuganye. Nabbi bw'alagira wennyike mu kidiba. Bw'oba wakuyomba kyennyikemu nga bw'oyomba. Wangi wenyike nga bw'okola otya. Yesu bw'atabula ettaka n'aliwandulamu amalusu n'alitabula n'alikusiiga mu maaso. Bw'oba wakuyomba genda okulinaaba ku kidiba Silowamu. Bw'oba wakuyomba tambula nga bw'oyomba. So totula muno gane kati kakati naye bannange ebintu bino byakutumanyira bumanyizi. Kakati ebintu bino byoko kati ettaka omusajja onsanze siraba onsiiga otya ettaka mu maaso. Ettaka nakuwona amaaso bikwataganira wa. Ettaka lyatandika ddi okuwonya gundi yomba mpola. Ngambye bw'oba wakuyomba yomba nga bw'osemberera Silowamu. Ngambye ntya yomba nga bw'okola kubanga okukkiriza okutaliiko bikolwa kuba kufu. Bw'oba onoonyumirwa obulokole weeyigiriza okutwala orders.
weeyigiza okutwala instructions, weeyigiza okutwala ebyogeddwa. Abamu kumwe ekikyabakuumidde mu mbeera ze mulimu, muli bajeemu. Okulokoka walokoka naye ate oli mujeemu. Ate obujeemu obukoledde mu bulokole, obujeemu obukoledde mu kanisa, gy'oyombera buli kye boogera okiwakanya. The result is kwe kusigala nga bw'oli ennaku zonna. Bw'oba onoonyumirwa Katonda, ng'onoonyumirwa enkolagana yo ne Katonda, gondera ekigambo kya Katonda nga bwe kyogedde, okikole nga bwe kyogedde, ne bwe kiba tekinakola makulu mu bulamu bwo, ne bwe kiba tekinakola sensi, ne bwe kiba tekirina scientific reasoning, ne bwe kiba nga biology gwe wasoma tekikwatagana naye, ne bwe kiba nga mathematics gwe wasoma tekikwatagana naye, kikole nga bwe bakyogedde. Gamba nti amiina. Ani yagamba nti Katonda atambula na biology? Ani yakugamba? Biological reasoning mu bya Katonda tekola. Biology takkiriza nti omukazi asobola okufuna olubuto ewatali musajja. Ekyewunyisa ate mu ggulu kikkirizibwa, mu ggulu gyekiri. Era Bikira Mariya yalufuna nga talina musajja. Onookiwakanya otya ekyo? Ate nga si lwakubaganyako birowoozo nga weeruli, era lwe lwavaamu Yesu. Ekyo kigamba abasawo b'emulago bakuwandulira amalusu mu maaso. Omuga nti omukazi asobola okufuna olubuto nga talina musajja. Omusawo yasoma biology akuwandulira ekikolondolwa mu maaso naga mutwale eri obusiru bwammwe. Kubanga ebyo bamusomesa birala, ategeera birala, amanyi birala. Bassebo ne bannyabo, na wano mu Bayibuli tuli ku birala mu linnya erya Yesu. Tuli ku ki? Tuli ku birala. Ebitayinzika eri abantu bye biyinzika eri Katonda, ebitakola sense biologically, ebitakola sense scientifically, ebitakola sense mu physics, mu kigambo kya Katonda bikola sense. Ani ayogedde ngambeko nti amiina? Gy'oli ongambeko nti amiina? Ngambe ebitakola sense mu physics, mu kigambo kya Katonda bikola sense. Mu physics tolina gw'osobola gamba mu physics nti osobola okujja ekigere mu lyato n'okiwumuza ku mazzi mu physics n'otandika okutambula ng'oli ku mazzi. Musawo nyamba, kisoboka ekyo? Mu busawo bwammwe bwe mwasoma kisoboka? Osobola okujja ekigere n'okiwumuza ku nnyanja egaba n'otambula, kisoboka? Era owa physics bwe kimugambaga ngenda kukuba oluyiva wano muli balalu. Naye ate mu bya Bayibuli ngamba ntya? Mu by'okukkiriza biriwa? Ebya Yesu ani awulira? Bw'alagira aba akosa atya? Alagidde gyekigere mu lyato nti aha okiwumuzeewa ku mazzi, tandika okutambula. Era kyendowooza abakugu abaali awo abaasoma physics n'okuwunga baawunga ne bagamba kiki kino kye tulaba? Ate otambulira otya ku mazzi? Ozanyisa Yesu. Yesu ekyamuleeta kudifayinga n'okuvoola n'okutyoboola amagezi g'abaana b'abantu bonna ge baasoma. Kuba ye bw'atandika okukola agaleka wansi. Ani aŋŋambako nti amiina? Yesu bw'aba yatandise okukola, abasawo bye baakugamba, abasawo bye baayogera mu medical report, abiyitako bulungi nnyo bw'ati n'akola ekirala. Bagenda okuddamu okukebera abaagamba nti siriimu tawona, owuwo nga bamunoonya tebamulaba, ate nga waliwo empapula ezigamba nti wali omulina. Bagenda okuddamu okukebera abaagamba nti siriimu, HIV is an incurable disease. Eyo Yesu bye yeezira okuwulira bwe bamala okyogera nti is an incurable disease. Ye kyakola ng'akola atya? Ng'ajja ekiro nga weebase buli kawuka ng'akalondalonda mu bw'ati konna aka HIV ng'akasuula eri ettale. Ani awulira ng'ambako nti amiina? Bagenda okuddamu okukebera nga siriimu tabangamu. Lwaki akikola bw'atyo? Lwaki akyogera bw'atyo? Kudifayinga ripooti yaabwe, kugityoboola. Eyagamba nti you have an incurable disease. Avaayo n'akuwonya n'agenda bagambe badde mbakebere. Era ekyo yakikola emirundi mingi. Yagamba nga bawonyezani mugende mwerage eri bakabona. Genda weerage eri bakabona bawunge. Genda obeerage bawunge. Genda weerage eri bakabona bawunge. Gwe tozannya na Yesu agenda kuwunza abasawo ku bulwadde bwobwo. Wangi kye baayogera nti tikisoboka kyafuulira ddala ekikola kitya? Ekisoboka. Kye baayita impossibility, kye bagamba is an impossibility, ekyo bamala okiyisa mu kamwa nti embeera yo eri so impossible, gyafulira ddala possible. Naga genda obeerage, genda obeerage, genda obeerage. Bakole batya? Aga nti bawunge. Kama yebaziwe.
omuzanyirako Yesu azuukiza omufu gwe baaziisa abalinda ne bamuziika n'oganirwa kikati ate yalinze n'afa. Hati waki yalinze n'afa? Ebya Yesu bizibu nnyo, amulinda n'afa. Bamuyita omuwonya ng'akyali mulwadde n'atajja, naga nti njagala alwalire ddala, n'afa era Yesu n'atajja, naga njagala n'omuziika bamukole batya, bamuziikire ddala. Baleeta nnyo olugezigezi. Bwe naagenda nga tebannamuziika ne mmuzuukiza bajja gamba abadde yazirise buzirisi, kati sijja genda kale bamalire ddala omukola mutya n'omuziika. Ne bakola batya ne bamuziika. Ne Faaza najja n'aleeta akacupa kano akabeeramu otuzzi otutonotono otugenda mu ntaana, n'ayambala ebyambalo byonna byemmanyi ebyo ebingi ennyo bye bagattagatta. Munda eri wabayo n'akalinga bulawuzi nga kuliko n'akaki n'agumira bulungi, n'asuba n'ekisipi bwekiti, n'ajja n'ayimira ku ntaana n'asula bwati obuzi n'entaana n'agiwa omukisa, n'evvu n'alikwata manya enfuufu mu nfuufu, evvu mu vvu, n'ettaka mu ttaka, n'abagamba muteeke eyo, ne bagamba ne bateekayo. Ne buli kye bakola n'abasimbako omusaalaba ne bagusimbako. Bafaaza ne bajjamu ebyambalo byabwe ne babawa omumbo gwabwe emmere ne bagulya bulungi nnyo, n'akabasa ne bakabawa ne basibula n'akakeesi kaabwe, oba bali mu vakisolo wogali be bamanyi. Bwe baamala okuggwerayo Yesu n'agamba nti awedde okuziika, nti awedde kaŋŋendeyo. Osubidde okukubira Yesu engalo. Wangi gamba najja. N'ababuuza bamuziiseewa, abuuza bani tebafaaza bamutaddewo, bamugamba nti wali ntugenda ondagewo. N'alyoka amujja mu ntaana nga tolina bw'otandika kwekwasa nti alabika yabadde azirise, kirabika ate manya tolina na bw'onyumya. Buli muntu yakonfaminze nti yafudde, death certificate weeri, abamuziise babaddewo, abamugolodde we bali, abamutadde mu ppamba we bali. N'agamba nti kale Laazaalo kola otya, vaayo mu ntaana. Ebyo ebitayinzika eri abantu, ngambye ntya, ebitayinzika eri abantu bye biyinzika eri ani? Nyina amawulire amalungi gy'oli. Bw'obanga mu bulamu bw'olinayo ekitayinzika ekyalema abantu kye bagamba tekisoboka, abantu kye bagamba nti kizibu, ekyo kye bayogerako nti kizibu kyagenda okukolera ddala mu linnya erya Yesu. Ani awulira agambeko nti amiina? Kye bagamba nti kizibu ye kyakola atya? Bayibuli egamba nti alyoka ayolesa ekitiibwa kye, era mulina omukisa mwena abamukkiriza, mulina omukisa mwena abamusembeza. Ngambako nti amiina. Si kyakulya, agamba nti amiina. What does it take to survive a viper that has killed others? In the case of Moses, it took Moses and the Jews to slaughter a lamb or lambs, and they got the blood smeared on their doorpost. Okay? Mujjukira ababereberye ba Misiri bonna le baafa, buli nnyumba yonna ng'efuddemu omuntu, buli nnyumba yafaamu first born. Mubijjukira ebyo? Ekyalo ne kijjula emirambo, kubanga buli maka mwalimu omulambo. Buli maka galimu omulambo okujjako amaka g'Abayudaaya mwe mutaali mirambo. Naye nakano kankagatteko, oba oli awo siga Abayudaaya bonna, wabula Abayudaaya abaali abagonvu abaatwala instructions, kubanga kyali tikyesigamye ku ggwanga bugwanga kyokka. Kyali tikyesigamye ku tribe, nedda, kyali kyesigamye ku ngeri gye enkolagana gy'olina ne Katonda, engeri gy'otegera Katonda. Okubeera obezza Omuyudaaya kizibuka okubanga mwalimu Abayudaaya abajeemu, Bayudaaya by tribe, naye bajeemu. Musa bw'ayogera babuuza ebibuuzo. Musa bw'agamba bannange nti Mukama agambye nti waliwo ekigenda okubeerawo ekiro, n'olwekyo buli muntu kwata akaligako kasale omusaayi gulembeke mu bakuli ogende osiige ku nzigi, kubanga ekiro waliwo ekigenda okubaawo. Okay? Kati olowooza mu kulabako Omuyudaaya yakula amampaati, Omuyudaaya yakula empaka, wadde Muyudaaya naye nga yakula empaka. Omuyudaaya buli ekyogerwa nga abuuza ebibuuzo, buli ekyogerwa nga agamba wa Musa alabika alina kaabala,
ndoza alabika kati ayagala nyama ya Easter ya weekend ayagala nyine tusale endiga zaffe kati bwana amala jasaba ennyama tugimuwa agenda agirye nze mbuuse sijja kugisalayo ebyagenda abuzeebuze balala mulowooza omuyudaaya modolo eyo yawona ekiro baawona abo n'abo nabo tebaayina mulamba ekiro baagulina wadde bayudaaya naye empaka zaabwe zabatta ate nakino nakyo nkirowooza wadde tebakiwandiika nnyo naye ate ra we muba nga mwalimu Omumisiri ayabiwulira nga babyogera wadde si Muyudaaya naye nga yabiwulira nga babyogera oba nga yasiŋŋaana Abayudaaya nga bali mu kusiiga omusaayi ku mifubeeto gy'enzigi zaabwe n'akyamawo nagabaayi mukola kaki kano kiki ekigenda mu maaso ndaba musiiga omusaayi ku nnyumba zammwe ki ekigenda okuba nomuga munnange ekiro waliwo ekinene ekigenda okubaawo Katonda yagambye buli nnyumba gy'ataasangeko musaayi egenda kufaamu omuntu kasitabeera nga first born mu Misiri si Muyudaaya naye mu Misiri gwe bagamba n'abagamba baaya akabakuli bwe mba mukamaze bwe mba mmaze akabakuli mukampeko nange nsiigeko ewange ebintu byammwe mbimanyi eby'Abayudaaya bitera okukola oyo mu Misiri golowooza baba yatwala akabakuli akasigaddemu omusaayi naye n'asiiga ewuwe tolowooza nga oyo naye yawona wangi yawona Bayibuli kyeva egamba abalokole nti obutuukirivu bwammwe butalisinga bw'abawandiisi n'Abafalisaayo obutuukirivu bwammwe nze neewunya bwewunya gamba nti nyinayo bemmanyi nga si balokole naye nga balina okukkiriza kungi n'okusinga okw'abalokole oba kyenjogedde okitegedde osinga n'omuntu nga si mulokole ng'akola ebyekirokole wangi osinga nayo omuntu nga talokokanga nga mugabi okusinga omulokole era nga omulaba obulamu bwe bukulaakulana tannalokoka niyo obulamu bwe bukulaakulana kuba yakwata ennono eno ey'ekirokole n'atandika ogiteeka mu bulamu bwe naye mukolera nze mmanyi abantu nga si mulokole naye nga mugabi ng'okugaba kwe Katonda akuteekamu ekitiibwa omwami gwe bayita Koloneriyo mukyamujjukira sikyabawulira omusajja ali mu Bayibuli mu kitabo kya Bikolo by'Abatume essuula eteeka okuba nga ya 10 gwe bayita Koloneriyo mukyamujjukira yali yalokoka sikyabawulira yali yalokoka yali tannalokoka naye nga mugabi okufa obufi si mulokole naye nga mugabi era nga Mukama awadde obulamu bw'omukisa abalinga Koloneriyo mu nsi muno mwebali nga si mulokole naye nga yeezera bwezigani musumba ku kyaki eyo mukola ki nti tuli mu kuzimba extension why wadde sinnalokoka emitwalo gyange gina 5 mugende mugigatteko mwana wange n'agibawa n'agibaweereza ne mugiteeka mu bya Mukama ababe engeri ng'eyo mbamanyi ate n'olabayo omulokole nga ne Bayibuli alina ennene nnyo naye ng'obukodo bwamwesooka mu maaso obwavu ne bulyoka bukyonkyona oli nga kwe bulaba ng'ate ye mulokole ebintu bino bizibu nnyo gamba ne bakune nti wabula ebintu bino bizibu mugambe nti wabula ebintu bino bizibu mugambe nti osiŋŋaana Omumisiri ate nga mugabi ate n'osiŋŋaana yalokoka alina Bayibuli ate ye nga mukodo ab'engeri ng'eyo banyakulira ddala emikisa gy'abaana ba Katonda gye balagajjalidde baginyakula abaana ba Katonda abalagajjavu abaagana okukkiriza ekigambo kya Katonda abatawa kimu kya 10 abatasiga n'abalala basubizanga bye basubiza tebabireeta bo basigala obulamu bwabwe butayiziddwa nga buli awo omulabe nga yabuzingako n'abusiba kati ate n'osiŋŋaana atalokokanga mwana nge nga yakola ate ennono za Bayibuli ezaalagirwa nga ne Katonda aga nti bw'oba okoze ennono zange nze akola ekigambo kya Katonda gwe nkolera nga bwe nakisuubiza bwe kiba kigamba nti mugabenga nammwe munaakola mutya muligabirwa. It doesn't matter oba agabye mu Katoliki oba agabye mu Siraamu kasita agaba kimukolera. Ayaya sokola be neighbor bwatunula laba neighbor bwampakanya kabera neighbor mu face olabe bwampakanya ate nga azifuna ate nga tannalokoka bazifuna. Waliwo ennono ezimu mpa atensoni y'okunsomese waliwo ennono ezimu nga z'amaanyi nnyo mwana wange ng'ekolera n'atali mulokole. Nkweyemu wangi nkweyemu okuzaala olowooza abalokole bokali bazaala sikyabawulira balokole bokali bazaala Katonda yakisetinga bw'ati omusajja bw'anaamiitinga omukazi ajja kufuna omukazi ajja kufuna olubuto. Sometimes tekyetagisa na kusooka nnyo kulokoka
ekikulu akoze kiri Katonda kiyategeka kyakoze alufuna teyetaga kusooka kuba mulokole okulufuna alufuna. Why? The principle behind that is so powerful that it even works for those that have never known God. Katonda yakikola nga kyamaanyi n'okugaba bwe kutebe kwakula kukolera abaalokoka n'abatannalokoka. Era lero tesibanga ku bulokole bwokka bwokka gwe n'oganzi kasita ekikulu ndi mulokole Mukama ajja kumpa omukisa Mukama andaba mwana nga bwobeera omulokole naye ng'oli mukodo obwavu bugenda kwiyonka obutaaba olinnyumiza okomawo. Kama olinnyumiza amadda saagala kulimba kama ffe bazibwe Katonda bwaga mugabe nammwe muligabirwa. No shortcut, no shortcut. Kola kibalagira ogenda kweyagalira mu Katonda ate nga ne mu ggulu ogenda. Ngambako nti amiina. Si kyakulira gamba nti amiina. 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 Loti ye mwogeddeko kyamutwalira kutya Mukama n'okwanguwa okukola ekimulagiddwa. Musa mwogeddeko Musa ye kyamutwalira kumanya Mukama. Okay? Kyabatwalira kukola kibagambiddwa. Obedience still. It took Moses and the Jews to slaughter, okay, slaughter the sheep or the lambs and got their doorpost smeared with that blood. That's how they survived. Abalala bonna baali bafa. Okay? Abalala nga bakola batya ekiro ekyo abalala baali bakola batya bafa. Musa n'Abayudaaya baali abagonvu bo tebaafa. Bayibuli kyeva egamba mukkirize Mukama bwe mutyo munalaba omukisa ate mukkirize bannabbi be. Mukkirize Mukama bwe mutyo bwe munanywezebwa ate mukkirize bannabbi be bwe mutyo bwe munalaba omukisa. Bw'oba walokoka, bw'oba oli wano nga walokoka nga wakkiriza Mukama, nkwegayiridde gattako okugonda, nkwegayiridde gattako okukkiriza. Okulokoka kutambula na kukkiriza. Bwe kuba kunaakunyumira tambulira mu kukkiriza. Bayibuli egamba nti watali kukkiriza tewali alikola atya, tewali alisanyusa Katonda era tewali aliraba Katonda. Erinnya lya Mukama lyebazibwe nnyo. Lwaki sisembyayo Daniyeli? Daniyeli bamusuula mu kinnya ky'empologoma ezaali zirumwa enjala era bazigezesa oluvannyuma nga bamuggyeeyo ne ziragira ddala nti zo ziri so active. Bw'ozisuulira omuntu zimubaka tannatuuka mu bbanga ne zimumenyaamenya amagulu n'okumulya ne zimulya ne zimusaanyaawo. Mpologoma ekibuuzo ye Daniyeli yaziwona atya? Owona otya ekisa abalala? Kyembaddeko olwaleero. Daniyeli awa obujulizi mu bigambo bye. Baamubuuza waziwonya otya? N'aga nti Katonda atuula waggulu yandaba nga siriiko kyakunenyezebwa, yandaba nga siriiko kabi, kyavudde amponya empologoma. Enkambwe bwe ziti ezirumwa enjala ze bataawa mmere okumala ennaku 7. Mukama yaziziba omumwa ne appetite n'agitta ne ziba nga n'okundaba teziraba nti nze Daniyeli, zagenda okuntunuulira nga munze zirabamu empologoma endala, empologoma ya Yuda. Wangi omulira yagamba nti ekyama kya Daniyeli butabeerako kabi. Ekyama kya Daniyeli kola ki? Kutambulira mu butuukirivu. Ekyali abalala ne kitamulya butabeerako kabi. Shadrach, Meshach ne Abednego singa mbadde n'obudde naali mwogeddeko, omuliro gwayo kyabalala bo tegwabookya. Lwaki? Baali batambula bulungi ne Katonda. Ekyama nkyogedde, ebisigadde yimirira mbigambe ng'oyimiridde. Ekyama nkyogedde. Mwana wa Mukama, mwana wa Mukama, tambula bulungi ne Katonda. Ebitta abalala tebigenda kukutta mu linnya lya Yesu. Ebyalemesa ab'omu kika kyewammwe gwe tebigenda kukulemesa. Ebyakwata abeewammwe byonna bye beeyogerako, byonna bye wawulira, byonna bye babagamba, ngambye ebyabataayiza, ebyabakwata, gwe tebigenda kukwata. Lwaki? Your case is different. Ensonga ya njawulo.
lekera okwegeraageranya n'abalala. Always say that my case is different. Say it louder. My case is different. Ensonga ya njawulo. Tekagula emikono gyo. Gamba nti ayi Mukama, nkwebaza kubanga wanteeka mu mulembe guno ogutali mwangu nnyo, ogujjudde okwekkiriranya, ogujjudde okukola obulala, ogulina peer pressure, ogulina ebikoppebwa. Gwe mulembe muwanteeka. Naye mmaliridde okwogera nga Joshua bwe yayogera nti nze n'ennyumba yange, nze n'omubiri gwange tugenda kuweereza Mukama, nze n'amagezi gange tugenda gulumiza Mukama. Mu mulembe guno omukyafu mwengenda okukolera obutuukirivu, mwengenda okutambulira mu butukuvu. Omulembe abantu bagamba tegusoboka, mbu toyina bw'ogumeramu n'otatamiira, toyina bw'ogumeramu n'otayenda. Mwogwo mwengenda ogulumiza erinnya lya Katonda, era mu linnya lya Mukama ngenda gulumiza Katonda. Ayi Mukama, ebissa abalala tebigenda kunzita, ebisudde abalala tebigenda kunsuula, tebigenda kunsuula, tebigenda kunsuula. Ebyavuwazizza abalala tebigenda kunjavuwaza, ebizizza abalala mu kyalo tebigenda kunziza mu kyalo, ebyalemesa abalala tebigenda kunnemesa, ebyakwata abalala tebigenda kunkwata. Nze ndi wa njawulo mu linnya erya Yesu, kubanga mpeereza Katonda omulamu mu linnya erya Yesu. Amiina. Tekagula emikono gyo mu dakiika 2-3 oyogereko ne Mukama. Mutegeeze embeera yo, mutegeeze ensonga yo, mutegeeze obweyamu bwo, mutegeeze endagaano yo. Baako by'omugamba, kola endagaano ne Katonda, mutegeeze ensonga yo, musabe akubulire, mubulire bw'oyagala akuyambe, oyagala akutaasa atya. Mugamba akujjuza omwoyo omutukuvu, mugamba akujjuza amafuta ge, mugamba akujjuza ekisa kye, mugamba ayingire mu nsonga zo, mugamba akuwa amaanyi aganatambula ng'oli mulokole, aganatambula ng'oli mutuukirivu, aganatambula nga teweekkiriranya, aganatambula nga todda mabega. Mu mulembe guno ogwakyama, mu mulembe guno ogwakyama, abantu balowoleza ti bw'otakola bw'oti tolina bw'ogenda kubeerawo, olina kukola bw'oti. Kola ng'abalala bwe bakola. Mugambe Mukama mpa amaanyi go nneme kukola ng'abalala bwe bakola, naye nkole nga bw'oyagala, kole nga okwagala kwo bwe kuli, ntambule nga bw'oyagala, neeyise nga bw'oyagala, ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Nyamba, mpa ekisa Mukama. Mu mulembe guno ogujjudde pressure, omulembe guno ogujjudde ebiwalula, omulembe guno ogujjudde okwekkiriranya, omulembe guno ogujjudde okukola ebulala, omulembe guno ogutiisatiisa, omulembe guno ogukangakanga, mpa amaanyi Mukama. Gamusabe, gamusabe, mugambe Mukama mpa amaanyi go, kama mpa ekisa kyo, kama nteekako ekitiibwa kyo, kama nteekako omukono gwo, kama mpanguza, kama mpanguza, kama mpa amaanyi. Fula wa njawulo Mukama. Ebyakwata abalala tebiteekwa kunkwata, leka kiwulire ng'okyogera. Ebyakwata abalala nze tebigenda kunkwata. Ebyatayiza abeewaffe, ebyabatanga baavu, ebyabatanga baavu, ebyabatanga baavu, ebyabatanga balemeddwa, nze tebigenda kunzita, tebigenda kunziza mabega. Mu linnya erya Yesu, obutamivu bwakwata jjajjange tebugenda kunkwata nedda n'akatono. Ebyalemesa abalala tebigenda kunnemesa. Malirira, kola endagaano ne Katonda. Leka Mukama awulire eddoboozi lyo yonna gy'oli. Mazima nsaba Mukama akumpeera amaanyi, Katonda akumpeera ekisa, akunteereko omukono gwe, akuteekeko ekitiibwa kye, akuwa amaanyi, akuwa obusobozi, akuwa obuyinza, akuwa amafuta, akuwa obuwanguzi, akuwanguzise mu linnya lya Yesu. Nangirira omwoyo w'obutalemwa, nangirira omwoyo w'obutalemwa, omwoyo w'obutawanika. Ebyalemesa abalala gwe tebigenda kulemesa, byateeka abalala wansi tebigenda kuteeka wansi. Ayi Mukama, yamba omukazi oyo, yamba omusajja oyo, yamba omuwala oyo, yamba omulenzi oyo, yamba 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 Mukama, yamba taata, muyamba omulenzi oyo, muyamba omuwala oyo, muwa amaanyi okutambula ng'omulokole, muwa amaanyi okutambulira mu butuukirivu, muwa amaanyi gwe Katonda. Mugaggawaze taata nga ye
tasazeko n'abantu mitwe mugaggawaze nga ye talidde na bisiyaga. Taata nkwegayirira muleka afumbirwe nga ye teyeeyononyesezza. Leka Mukama nga tamaze nagenda ku ndagu nga tamaze nagenda ku ddogo. Omulembe guno Mukama gulina bye guteekawo ti nga tomaze kola bwoti toyinza kufuuka bwoti, nga tokoze bwoti toyinza kufuuka. Nedda fe tumaliridde okutambulira mu butuukirivu Mukama nga tetuvunamidde Setaani, nga tetuvunamidde Setaani, nga tetuwese ekkoona, nga tetulidde bya Setaani, nga tetubendinze, nga tetwekyafuwaziza. Tumadde okutambula naawe ate nga tulangirira tugenda kubeera bawanguzi n'okukirawo mu linnya erisinga amannya gonna lya Yesu Kristo Mukama waffe era omulokozi waffe. Oba okuba engalo zikuba enga zino gaate nga za Yesu.